twice. Kana mazeke. Omwana yakuba akayimba negulavi ky'omutujju banega Shamton ne yali hiti okitegera ate oyinenge joko lya mushiro enaku zino simanyiwe mutalwane n'omukulu okimula producer wafe Kimula yagala kana kawala ka Shamton Kimula yinza okubagaza laavu nga bivaako naye n'ogamba waayo bambidde mubigezeko biyinza okunyumira this time around Kimula webale kwagala Shamton bannange oba okitegera naye nga bannange emmere mwatadde dda mu stooko oba olinda gula nkya myera okitegera naye embeera gyeri wali wambye bagenda okola ki ogula emyera enkye emisana n'akakoko kano ak'omukiro ng'ogera gamba abampeeyo obusambi kale bubiri n'ekifuba hafu ekole ki hafu ebeere ng'egera ki omukyala akole ki omukyala n'abaana bakole ki babenga balya naye nga tutuuka makyekyo si kyekikulu mukwano owalidde hafu owalidde nkoko meka kimu kyonna kyonna olidde okuse n'olunaku lukoze eki n'olunaku luwedde saagala wekyeke ku pressure luno lunaku lumu saagala lukole ki lukozesa ebitajja abakyala kati abamu bayomba abamu baagala kunoba abamu baagala kusiba nga bo bakikwata nga kikwate bakikwata nga kikwate nti buli lunaku lwa Ssekukkulu oba embeera eryekya wakiri batunda ekitanda naye nga bakoze eki nga balidde bulungi nga balidde akawo kawunye waabo osegedde nga balidde akanyama balidde kakoko baguze ku lugoye olupya at least ekitanda bakola ki ekitanda bakitunda naye nga mukyala lwaki basaba wangule Go TV bagende ku Go TV bajje ku Go by the way osegera ebigambo bitono nnyo tekako Airtel ngasinjeni bichano ngonkubira simu ngakubuza kibuzo kimu bwekisi munnange nga ba Go TV bakuwa hampa namba oba omase kubanga ebegena kulabirira mpaka New Year osegede ebiri mu hampa ya Go TV bikulabirira mpaka New Year mpaka mwaka gujja wekikuwa kati wenjikuwa kati obiberako mpaka ki mwaka gujja fakti nga mugwo kubyawo mugwo kusatu hampa yo nene zagala izalawe naye ngakubuza ko simulala mkwano gwange nacha jomi nza kubuza ko ate nga sirinzeka ndina spin doctor DJ Shi olunaku lwakuna lubeera lwaki lulala Premier Thursday ebera Premier Thursday kitegeeza n'olunaku olwalero era tulina okupremieringa era tugenda kuletera omuyimbi eyakolamu ayiza okwakaleta alina ssente nga tamuza bigera tambulira ku boda naye nga ennyumba ze zikola ki ajide motoka kale akize kyengamba sigamye embugo tukyaza ngambye kino boda kali buli kimbo kyoyogera nena gichawa ajikya boda yona chawa boda ali kushono naye nga amankugaba ky'omuyimbi asobola okubanga ssente ntonotono naye nga munange yelinyeri ngerinyeri yamusooka okutula mu mayumba amanene mamotoka ag'ebbeeyi okitegedde oyo gwe ngamba eyakolamu tunakola okuna nawe ku TV obera mu nyumba ezabbeeyi nga zisinga gyesulamu okyusiza tata oli bwalaba kakishiru munange anagwe munange atasula mu nyumba zine naye nga munange sagala werabira kino buli lunaku tubeera n'omulamwa gwaffe gwe tuba twatambuliddeko n'olunaku olwayera tusonze mbere omulamwa tuguyina omulamwa naye nga tugujje ku ki bannanga abakazi batandise okunoba walawe nasanze ekiro saa 2 ng'omukazi akutte omufaliso akutte ensawo ningamba onaalagawa atwalawa sanga biri onalaga wangena okulumika emboozi omanyi olugambo nduyina ne mukubo ndukoleramu ngenda olumika emboozi ng'omukazi agamba nengezeka ngende omusajja tasobola nakugulya lugoye ku Christmas aba musajja kikaki nino omukazi ali ku ki talaba covid at least mu mbeera eno eriwo mukyala gumiikiriza ebintu bikwata empola at least muno mutegeere naye nga munnange ye alinda dda omukazi nangamba gonna kyo tolina nnaku gye walabye abasajja tubabeererawo naye nga n'okugulira olugoye olupya waddako okubulya olugoye olupya nakiri madde nkyogedde naye bannange ndisimatuka lumu ne bangoba ku TV wano obutadda munange omukyala nalyoka ngamba nti nanca omusajja n'omulinda mpaka nga nawe olina essuubi lya lunaku lumu mwaka ye Ssekukkulu okiwulidde nga lwomanyi lwasobola okugulira ku lugoye olupya buli kamu kale akali kuli ku mubiri n'akaza buki bupya so ate ne luno lumpiteko mukyala kiki kyandiko awo tusinziridde munange tugamba naye nga ddala kituufu okubeera ng'omukyala abanja olugoye lwa Ssekukkulu ku Kristo mu mbeera eno gye tuliko embeera gye tubaddemu yonna omugirabye abantu babadde babula n'ekyokulya whereby tomorrow sure tomorrow mulimu amaka agenda okulya ebinyeebwa mulimu amaka agenda okulya ebijanjalo nga nakanyama tebakoze eki bakalabyeko naye abakyala bo abakikwatanga ekikwate eringa anthem y'amaka ennaku zino nti buli Christmas omusajja alina ogulenga tepya n'olugoye olupya bonna bwegyebalinga entegeera yaabwe mukyala wewe bagamba nti mukyala awo we tuli awo tetuvaawo ate nga n'aba Go TV tubalina boom
mu bungi nnyo era onelolo wali yagenda owangula ate nga wali ye yawangudde olunaku olw'ejjo era yakedde wano omukyala Aisha bannange essanyu eryabadde wano omukyala yanonye hampa ye ate tunagamba nange nze sikirabanga tears of joy katumulamu katonda nnyo mukwano gwange omuyimbi mwali mu kizimbe omunene yakolamu so tovaawo nakyajomiliki yeshiru tukomewo n'omulamwa onkubira ku simu tovaawo Omulama gw'olunaku mukayi nfunye amaanyi kubanga nywedde Utamu Miracle Soda Drink.